ate byo ebizuuliddwa ku Kabinja Akatta Abawala b'e Nakulabye tubikuleetedde. Bambega ababuuliriza ku Kabinja Akatta abakazi bakebedde ku kamera eziraga ekifaananyi ky'emmotoka Benz erabikira mu bifo byonna awasuuliddwa emirambo. Kigambibwa nti Benz eno mwe batambuliza emirambo era bino biddiridde abawala bana abattiddwa oluvannyuma emirambo gyabwe ne gyokebwa. Ogumu gwasuuliddwa Nateete mu Kitooro, omulala ne gusangibwa e Nakulabye mu zooni ey'okubiri ku Lwomukaaga, gattako abalala babiri nabo abaasuuliddwa e Nakulabye mu zooni ey'omukaaga wiiki eno. Poliisi eteebereza nti abawala bonna abattiddwa bali mu myaka wakati w'emyaka 22 okutuuka ku myaka 25. Emirambo gyonna gyasiridde era nga kizibu okumanya ani ayokeddwa. Ebyakazuulwa bigamba nti bambega abanoonyereza ku butemu buno bategeeza LMTV nti akabinja kano kalabika kalina emirandira egy'amaanyi e Nakulabye kubanga emirambo gyasuuliddwa mu kitundu kye kimu ate awatali kamera ezassibwa ku nguudo. Kyokka bwe bakebedde kamera z'ebyokwerinda ziraga ekifaananyi ky'emmotoka Benz enzirugavu y'emu erabikira mu buli kifo ewasiiriddwa omulambo. Kigambibwa nti Benz y'emu eyalabikidde ku kamera mu bitundu by'e Rubaga ng'essibwamu ekiveera ekyalabisenga kasasiro. Kigambibwa nti abasajja babiri baalabiddwa nga bakka amadaala ga kalina oluvannyuma ne bassa kasasiro mu Benz ne bamutwala ekiro. Poliisi ekyabuuliriza okuzuula kasasiro kyekiveera mwe baba basibye omulambo nga bamaze okugwokya. Ekirala buli we basudde omulambo balekawo bakumyewo omuliro nga bookezza petulooli ate kirabika bakikola kubuzaabuza kulowoozesa nti baba bayokeddwa awo. Kyokka ebikyazuulwa biraga nti omulambo baguleeta bamaze okugwokya. Awasangiddwa ogw'Nateete kirabika bwe baakumye omuliro ne gukwata kasasiro n'ayongera okugwokya, kyokka nagwo tebaagwokedde awo. Era emirambo egyasuuliddwa e Nakulabye ng'abasirikale bongedde mu kitundu okusuula nga emirambo gyasuuliddwa e Nakulabye ng'abasirikale bongeddwa mu kitundu okusula nga balawuna ate ng'okulawuna okw'enjawulo kwatandise waliwo abasirikale abassiddwa mu buli kitundu. Ababyokwerinda bakyasobeddwa engeri akabinja gye kababaza ne kakola mission nga tebategedde. Ekirala abasawo bwe bakebedde emirambo gyonna kyazuuliddwa nga gyasangiddwamu enkwaso mu bitundu ebyekyama. Ekirowoozebwa nti abattibwa bonna bamala kusobezebwako oba omuwala okusooka okwegatta n'omutemu n'alyoka amutta. Obutemu bw'ekika kino bulabiddwako mu mawanga amalala. Omusajja omutemu akwana omuwala n'amukozesa oluvannyuma n'amutta. Olwo omulambo ne bagwokya ne asidi bannannyini muntu ne batasobola kumumanya. Ne balyoka babaako we bagusuula. Mu Nigeria waliyo obutemu obw'ekika kino era obwenyigirwamu bamukwatira ngassi abawala 19. Omulambo ogwasuulibwa e Nateete gwaziikiddwa mu Limbo ate 3 egyasuuliddwa e Nakulabye gikyali mu ggwanika e Mulago. Tewannabaawo bavaayo kulaga bwe babuliddwako bantu baabwe. Nkuliko eyo nnyo abasasi baffe.